ebintu bingi byetugenda okulaba nga bituyingiza akalulu ka 2026. Ndowooza ntandike ne Mwami Rogers Mulindwa ku nsonga eno. Mwami Mulindwa, 2025 ku ludda lw'ebyobufuzi gugenda kubeera mwaka gw'abakazanyiikirizi. Come again? Gugenda kubeera mwaka gw'abakazanyiikirizi, meaning era bagenda kuvaayo bakatumbawo yebaani bagenda kujja naye nga tugenda mu kalulu. Kati ekimu ku byogenda okusuubira mwaka guno okutandika ne January wagenda kubeerawo shutdown wakati wa Mpuuga ne Kyagulanyi. Olwotalo omwaka ogwo tulina odulinda ennyo okulaba ani agenda to prevail over the other. Yadde bagenda kuba buli omu ali mu bibye naye bagenda kuba otalo lokaya n'akalulu k'omu Buganda wakati, kubanga suubira nti bagenda kuwandiisa ekibiina ekipya kya Mpuuga kijja. Kakati bagenda kuba otalo okulwanira Buganda eno, era bagenda kubeerawo ababaka ba Parliament bangi mu Nuupu abagenda okusanga akaseera akazibu, oba nga badda wa muntu alina clean record oba the opposite on the other side. Abagenda kubaawo abantu abamu ekibaleetedde okusirika ennaku zino abamu nga Honorable Nambooze, Honorable Seggona n'abalala, they are studying the situation. Naye mu mwaka 2025 bateeka okutekinga side. So ekyo kisuubire. So tugenda kulaba bannabyabufuzi abasalawo bagwawa. Yes. Okay. Olagawa kigenda kubaawo naye nga katembo omukulu gwe muba mwesunga ennyo agenda kubeera wakati w'abantu ababiri. Omwaka gwe gumu tugenda kulaba otalo olulala wakati wa Kanukiza Besigye ne Power terunata tukyagenda mu maaso. Kakati ono musajja mukulu gundi Lord Mayor Erias Lukwago awo ye aliwo nga kazanyiikirizi wakati naye nanyini lutale emabega eno ye Kiza Besigye ng'agezaako tuli brand himself. Manyi nakugamba ali nenkugamba nti Kanukiza Besigye yasigaza bwa Secretary for Mobilization eri ku ngiri mu FDC eri gye baawamba. Kakati mu mwaka guno 2025 gwe sirika wandiika akwata akapapula wandiika kuno muwa akapapula ne peni yange yino nkuwadde ya NRM wandiika. Kakati ekigenda okuddirira nti abantu bano bakyetaaga FDC eno tenakkiriza eno eya Katonga. Nekyo they are carrying that battle into the new year. Okay. Okulaba nti supremacy oli alina ekibiina ekiwandiise bamunyagwa bali ku street. How do they get off the street? Okay. Egenda kuba another big challenge nti bano balenzi ba Kanukiza Besigye bamunyagwa bava batya ku street basibe empale zinywere babeere ne status bayinza okugamba nti bali mu kibiina gundi. But kungu. That's where we are heading. Kuwa mwaka 2025 nze gwe kuwa ona munyagwa alinde ebibye. Genda mu maaso. Kakati ekirala kyogenda okulaba kyendowooza ekigenda okubeera so exciting ng'oggyeko ekyo ke kamyufu ka NRM. Tusuubira kikusimba mugongo. Kagenda kubeera ka mugongo. Okay. Naye nga bulijjo kamanyi kabeera kakufana kuwona. Kyensuubira nti NRM kyandigibeeredde kirungi tuteeketeeka akamyufu nga bukyali so that we can nurse the wounds ahead of the general elections. Nti obunyivu bw'abantu betuvaamu nabo nkuwa reality view nga bwe ndaba ebintu nti bwe tuteeka akalulu kano okulinaana ennyo okulonda kuli abanyiivu oluusi batukola ekitategeerekeka. Tulabe okusamba bu box nga bwe twalaba mu kalulu tebiyinza kubulamu. Naye ekirungi ffe kye tugamba nti singa tugenda mu mugongo manye eri abakakolamu ssente abalowooza tugule boxi tugule bupeeni tugule simanyi inkiwenga naye ffe bw'ogenda mu mugongo kalayini ka lutamagozi bwe kabeera akampi nga kabumaali kawanvu mwawukana mwenna mutegedde. Okay. Nakyo akalulu ka NRM akakamyufu nako kagenda kubeera kikulu nnyo mu kiseera kino kye tugenda okugendamu. Of course ekintu kye twakavaako nakyo kigenda kukola nnyo amawulire mu mwaka ogujja ekya Idi wa Kampala. Agenda kuyingira omwaka manyi tunagenda okubeera nga 3 ajja kuba amaze okukakasibwa atandika emirimu gye. Amaaso gali ku ye mu mwaka 2025 wakati nga tulina ab'emitwe emigundufu egiri awo egikkiririza mu defiance all the time baagala kwekalakaasa bye tukola bye boonoona tebalina bakuzikiza. Idi abantu bakusuubira nti yadde you are a technocrat naye ate jjukira you are serving a government
nekya ayina agenda kutandikira mu kaseera kazibu tafunyeeko kutuulako abugume egamba tabadde na kasiki ayingidde embaga butereevu nekyo omwaka naye gugenda kumutunuulira of course ng'ogyeko ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo of course tugenda kumaliriza kubanga akalulu tugenda kagenda mu 2026 January byonna ne bwe binaakolebwa mukama nga embeezi waffe tugenda kumaliriza nga waliwo ebimu ku bibiina ebiri ku ludda olutuvuganya ebigenda okutwegattako mu kalulu ako ekitali DP erima gyemwogerako eyammaweyo mugenda kumira ebibiina byobufuzi ebirala tugenda era tuli mu kubyogereza biwagire president bwe biba byagala bireete ba MP baayo lutamaguzi wale mu boogereza lutamaguzi tumulina naye kati tulina abantu nga bano nabo tubalekayo eggwanga olinoliraba otya waliwo bwe tulekayo ne bagira eyo singa nkubuyira emboozi genyumya ne lutamaguzi nga tetuli wano naye njala malirize na kino standard gauge railway nga tetuli mu byabufuzi omulimu gwatongozeddwa mu November omulimu ogwo ogenda kukolebwa ekyo nakyo kigenda kuba nga kitukola bulungi mu mwaka guno kuba bagenda kutandika okukola omulimu ogwo naye nga 2025 abantu mukole kubanga ffe abamu mu byobufuzi mwe tusasulirwa ate waliyo mu abalala nga ojja kuddaawo ogoberere mulindwa buli walaze otambule naye kubanga lutamaguzi bano lutamaguzi tebagaba yadde ennusu otambule naye olunaku lulamba naye nga tolina kyakulya ebyobufuzi tebitutwaliramu tukole emirimu egivaamu ensi tetulabe banna NRM abamu nga nabo basaliddiira okugenda eno mu balutamaguzi ne bamunyagwa tebakyalina we balaga luli waalingawo FDC ng'eri little bit organized bamuhonayo Maria Metembe simanyi buli gwe baasolanga kuba minisita nga addukireeyo kati onoonya gy'oddukira naye totegeerayo kubanga NUP teriiwo NUP yali opposition political party yaani anti kati NUP ya nesigadde ya Honorable Kyagulanyi eyo mpulira nti ali ne Bobi Wine tajagala oba obitegeera sebo webale nnyo mwami Mulindwa Honorable Mpindi mwaka 2025 your predictions ndowooza gugenda kuba mwaka gwa byabufuzi ebyakasammeeme era nga mwami Mulindwa wagambye gugenda kubeeramu okusala kw'abantu ab'enjawulo basale badde eno abalala basale badde eri yakirabira ludda lumu bagenda kuva mu opposition nga bayingira NRM aba-NRM bayinza obutavaayo bangi abayingira opposition olw'ensonga teriyo opposition wakweyagaza kugenda naye ngusuubira tugenda kuba omwaka ogugenda okuleeta aba independent bangi mu kulonda okujja kubanga nga wagambye era nkuba tooki mu kamyufu k'NRM we kanaaba nga katandise ebikonde emisambagere ebiki ebigenda okubeerawo kubanga akalulu ako seeke NRM yagaana eyisa ebiragiro ku ssaawa esembayo ebireeta omuvuyo bano balutamaguzi ne beeyambisa ebiragiro ebyo ne baleeta bakandideeti abatasaanidde olumu nga banafu nnyo era babeerawo ne baga ti ffe tulwagire Mpindi ono yajja okutusobozesa okuwangula kasita gundi ayitamu tujja kuba tufunye ekizibu ebintu ebibeeramu nze kyali kintuuseeko ssebo Honorable Munyaga oyo asobola okunjujulira wanaaba mwesimbu kati balonda abantu ne bagaa katulonda ono yajja okutuyisizaamu gye misambagere gy'olaba egibeera mu bululu obwo ate essente ne ziyitirira mu bano be bali appointing okugenda okuba nti balondesa olinaga nti zempa kompa newekibati nja kukuyisaawo kati ba MP bangi bagenda kusala okuva mu bibiina by'obufuzi ebiriwo bayingire mu bibiina ebirala ebizze oba byebafomize kati nga ekyo ekya Honorable Munyagwa ekya PPF ojja kulaba bangi abava mu PPFF abava mu FDC nga bayingira mu PFF era ogenda kulaba bangi abava mu NUP leero eyo NUP egenda kufiirwa bangi badde mu TD badde mu Democratic Alliance kubanga bo already beewoze dda ani gwe bawa tiketi ani gwe batajuwa kakati omuntu abadde mu parliament omujjako tiketi
ng'asobola okuyita ewa munyago oba owampuuga akuviira buviizi nadda eno n'akola ki n'ayita eno olaba ebifo batandisa obyegabanya gwe vaayo eyo jangu odde wano gwe vaayo eri gwe jangu odde wano kati abantu abo be bajjawo tebasobola kusigala nga bali mu kibiina ekyo kati abo nabo bagenda kusala badde oludda olulala omwaka ogwo ngusuubira okufuna ekifaananyi kya Kampala ekiri yaddeko ku sayidi y'enguudo kubanga kati amaanyi mangi nnyo gavumenti getadde okulaba nga enguudo za Kampala zifuukwa akakeeka ezeetaaga n'okuteekako emidalizo zijja gendako emidalizo n'amataala ku nguudo abantu baffe babeere nga beeyagalira mu kibuga kyabwe ekituufu. Abale nnyo Honorable Mpindi. Honorable General Moses Bijirwa. Yes, dakiika zo ziizo 3 mpa byolowooza ne byosuubira mu byobufuzi mu mwaka ogujja. 2025 because ugenda kubeera mu mwaka gwa ndirimbo. Gwaki? Kigambo ndooza kya Lusoga, vocabulary ya Lusoga, ndirimbo. Gamba era okusika omuguwano y'obufuzi ebyakaasaameme. Bw'oba otunuulidde NRM kubanga tolina bw'okola analysis n'ogijjamu be balina gavumenti ate ffe tubavuganya kati NRM eyo egenda kusetinga peesi y'amaanyi mu nkwata yayo ey'ebintu. Ndaba nga waliwo bapuleeya be jjajja bagenda okuleeta abawe special assignments ez'enjawulo. Apuleeya nga General Kale Kaihura oyo nze simugjaako maaso we mba mpulaninga kubanga akasirikiriro kabadde kanene ate nga amanejinzi obululu bungi. Obululu bw'amanejinze bwonna ataasiza jjajja emirundi mingi ng'esatu kumpi. Kati sirowooza nti jjajja ayinza omuleka mu luno olutalo lwagendamu. Ndaba nga ayinza okuvayo ne special assignment ajje mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Ekyo ne kibeeraawo. Embeera zaabwe ez'akamyufu zo zimanyiddwa zitandikire no mu kulonda structures. Ani chairman wa district, ani chairman wa zi constituency. NRM naddala mu byalo nsonga nkulu nnyo kubanga obuwagizi bwabwe obusinga batera bujja mu bitundu by'ebyalo. Eri ewaffe Busoga ogenda ku nnyimbe ku lubbe lumu n'osanga nga waliwo obusajja bwa NRM 8 bugenda kwogera naye nga gw'oliwo wekka. Kati ate ba MC n'okolako fitina omuzindalo bagusoosa ggwe abasajja ba NRM n'okuba anti ffe bangi obusajja 8 ne bujja ne bukuyiwamu amazzi zichallenge zetubeerawo mu byale. So eŋŋumi egenda kubeera y'amaanyi nnyo mu bitundu by'ebyalo mu NRM bagenda kubagana nga balwanira obukulembeze. Kakati ffe ku ludda oluvuganya ewaffe 2025 tumuyingira tetulina pulaani ya lutalo eyo yetu etulemye okudraftinga okusinziira ku opponent alina ebizibu bingi ali wounded era n'okukubika asobola okukubika naye level of disorganization yaffe ate emala n'emuwa amaanyi kyekitusinga tukola obubi. Of course 2024 tumumazeeko tuli mu miliyoni 5 tuli mu kino nakiri tetumudamaginze nnyo ye nga main opponent okusinga twedamaginze ffekka. Kati ate ndabanga olugenze mu level endala nti gwadde balangire miliyoni 5 as an individual afunye tiimu mwazannyira kati efuuka collective responsibility ya tiimu eyo okuddiza eno omuliro. Kakati ekiba kitegeeza nti olutalo lugenda kukola ki kulanda. Kakati tuwaddize okugaba flag nga maliriza leading opposition party eriwo yo police yayegaba flag okusinza ku intelligence yange eyinza ozigaba nga wabula ennaku 2-3 mugende mu nomination. Enarrowinga space
obule woddukira gwe bamye bano balutamaguzi gye bagenda ffe twaddukayo twabimanya naye lutamaguzi bajja kukuma fulaga ng'obuzaayo essaawa 24 okola decision endala ogenda okola decision endala naye leka naawe bakumye fulaga olabika toli ku mulamwa leka naawe nga tolina woddukira bakunyolera awo era abantu abaagala zifulaga kati intelligence endaga nti ekawempe enewa segirinya banga walina gwe bakoze eki gwe babaseeko 2 ku 3 awo bakimusuubiza ekyo naye kiba ku lasti nga tolina woddukira gwe basazeeko ki omutwe so 2025 tanyuma kakati ebyo ebya fulaga mwe mubitya nga tolina kyokoledde anti wuliriza oyinza okukwata amajigo n'ogassa mu kisero kakati nze ewaffe basooka kubuuza bakoledde ki nga tebanaba kubuuza kirala kyonna basooka kubuuza era ogenda nga tebanakubuuza fulaga kojjidde bakubuuza otukoledde ki ojja ne fulagayo n'ogwa nayo ebyo jasimbadde mbaako naye 2025 musuubira okuba agenda kuba muzibu nnyo ekisooka mwami Museveni agenda kuba yeeyongedde okunafuwa ng'awezezza emyaka 81 essuubi takyalirina mu byobufuzi n'abamwetoolodde ajja ttuuka okubasiba akeere ku makya agamba onaani muteeke mu kakomera bamutwale kubanga essuubi ligenda limuggweeramu ddala. Ekyokubiri agenda kwongera okufacilitatinga obubinja bwe buno obubadde bumubeezaawo mu opposition nga kati DP Brokers akagenda kwongera mu ssente ne Dealers Alliance DA era abo bagenda kugwa mugaati memba wa Dealers Alliance ne memba wa DP Broker bagenda kugwa mu bintu kubanga agenda kubazanyisa ogwana dibanga omuzanyo ogenda kulaba nga bonna taaka yaabwe direct nga bali ku Kyagulanyi ne NUP si kirala kyonna. Museveni bamulese dda kuba ye chief facilitator tebagenda kuvuma NRM naye target yaabwe in fact up to ne kakati kyekiriwo target yaabwe Kyagulanyi NUP Kyagulanyi NUP kakati ebiro bigenda kutuuka nga n'abe NRM bali confused mu 2025 omusajja ow'emyaka 81 agamba sita ntebe aginywezezza wali oba kufa oba bulamu ne mutabani we n'atuyitinga avuma ensi ezitulinaanye avuma abantu agiragira babuuze kati tuyimiridde wa jjukiranga n'ekonome yaffe eri ku kitanda ebyenfuna biri ku kitanda jjukiranga tetulina na gavana era abalowooza nti tugenda mu kaweweevu wetugenda tewagenda kuba wangu sagala kubamalamu nnyo ssuubi era ogenda kulaba n'abantu b'obadde tosuubira kubanga tubadde twogera mu mismanagement kati babadde ne ssente bazibba ku waya ng'owuli abaziwayalinze ne bazibba naye by 2025 abakungu b'NRM n'evvu bajja dibba mu kyoto owulire nti abakungu evvuba alitutte nalyo mu mbeera egenda okubawo kubanga kakati kyebasoose kati kyebanaabye mu maaso z'ensonyi babba misana nekyensembyayo ekirala kyetugenda okusisinkana tugenda kusisinkana population nga njavu musajja abagobyeyo ku nyanja bonna bataddemu amagye obumwanyi obadde batunda abweddiza ne banne mu bibuga ababinisa emisolo abaana baffe aba boda bonna bazikwata enkya neggulo zijjudde ku police station then at the same time nga n'abapoliisi nabo baavu nga basula mu biyumba nga bw'obiraba kati bwe basulamu abapoliisi kati wano nkwa ne bwogenda mu kibuga basula mu biyumba ebitenti ng'ebyabanoonyi b'obuddamu kati osinkane nga population njavu eweddemu essuubi abakuumaddembe baweddemu essuubi nga bakulemberwa omusajja ow'emyaka 81 aweddemu essuubi agenda kuba mukambwe ennyo nga n'ekisiikiriza ekyakikuba emiggo nga akirabye nga kimuyitako Honorable Mubarak Munyago olina ekigambo ekisembayo ku programu y'olwaleero mpa by'osuubira mu mwaka gwe tutandika. Amukulu Kongo neyanziza tugenda mu 2025 nenjagala abatulaba bategeere nti waliwo ebizibu bye tuvudde nabyo mu 2024 bigenda kuyingira 2025
ekizibu ekisooka anirigalite obumenyi bw'amateeka obadde ku levo y'ensi yonna okukwatibwa ka Dr. Kizza Besigye lwe bamuwambira e Kenya ne bamuleeta wano agenda sigala nga ensonga nkulu nnyo kubanga pulaani ze balina tuzimanyi za kumukeepinga inside paka 2028 ate they contradict themselves basindika mousepiece yaabwe wano Mulindwa Besigye yasigaza obwabakadde erukunjiri takyalina makulu ate owabakadde erukunjiri gwe mugamba nti atayagala kujjako gavumenti n'emmundu so it's a fundamental contradiction naye nga President Museveni bwe yandibadde akkiriza mu demokrasiya nga bw'agamba nti akkiriza mu demokrasiya n'enfuga y'amateeka yandingidde 2025 ng'atadde Besigye otherwise alabika bubi. Number 2 tulina ekintu kyetuli mu kuva nakyo mu 2024 tugenda nakyo mu 2025 General Muhoozi. General Muhoozi mudumizi w'eggye ly'eggwanga. General Muhoozi President Museveni yayongera amaanyi ge si CDF nga ba CDF abalala. Ojjukira bwe yakwata obuyinza bwa commander in chief n'abwa CDF to deploy all elements of the UPDF ojjukira. He can demote, promote officers na recommending a promotion or demotion of any officer. Kati General Muhoozi alina amaanyi mangi. Naye mu kubeera n'amaanyi amangi ate taata we gw'ayagala akuliremu campaign. Statement zazzaako loboozi wulira. Treasonous statement ez'okulya mu nsi y'olukwe. Yagala 2026 taata wange yagenda okuwangula. 2026 bw'eneggwa tewaliwo civilian alifuga wano ajja kuba musirikale oba wa poliisi. Kati juzi yagambye mu abapoliisi njagala mumanye. Owa poliisi ayagala emirembe mugende nga munoonyereza abantu aboogera obubi ku famire yange. Famire ya taata maama nange ne banyinaze kasita owulira oli Lutamaguzi ng'ali awo oyogera ku famire yange bubi kwata. You see, that's a strong statement given CDF. Kadip ojja kuba tutudde wano DPC agent mwenyagwa fuluma bikirwa fuluma na Lutamaguzi muyite wano mwogere omukulu anyiize mwogedde bubi. You see, kakati you see such statements ziba treasonous. Exactly, and treasonous. Okay. It's a CDF ogamba police eve ku mateeka etandike kuyiga bawogera bubi ku famire ye. Yes. Ekyokusatu omulaba his hobnobbing with General Kayihura. Kayihura is going to bounce back. Kayihura ali lethal. Kayihura ali dangerous nnyo. Kayihura bali mu kumuza alina General Muhoozi they are hobnobbing. They are trying to combine General Kayihura and General Muhoozi barujinga akalulu wali. Naye nga nze nkutegeeza nti opposition batulaba nga abasirisa nze nkibaddiramu abantu si basiru butto bwakya mu Kenya asirika. Abantu basirise balinze kubabula muntu. Nkweyanziza mwami Mubarak Munyagwa aliko Sanyuka rather aliko NBS TV Honorable Lutamaguzi.